This is wrong until KITALO omutendesi wa kilabu ya URA Football Club Samutimbe afude onafiridde mu ddwaliro ly'e Nakasero mu ICU gye yaddusiddwa okuva ku St Catherine Hospital ettuntu lya leero. Nkwanirizaako ku page ya The News Anchor omwagalwa omulungi mpuliriza bwe ntyo n'ennyongera okwebazaako gyonna gye tussaako engalo gy'osinzira okuba nga ate okakalabya kansuubire nti oli maliradi sana. Agava mu Netherlands omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya gye yatwalibwa okuba nga ate afuna obujjanjabi obusingawo galaga nti si malungi oluvannyuma lw'okututegeeza nti embeera ye yeeyongedde okwonooneka era nga ssaala zokka ze tuba twongera okuba nga tussaamu. Archbishop Paul Semogerere avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti tuli mu mulembe omuli abantu abatakola bye boogera n'agamba nti bavumirira obuli bw'enguzi naye ate bwe bakwata abali b'enguzi batandika okugamba abantu nti tugende mpolampola ku bintu bino ku nsonga zino mu bufunze nabo bwe batyo ne bamaliriza ng'ate beetabye mu buli bw'enguzi. Songa tolina ku regulo munnamateeka Halima bw'atyo yatuuseko ku kkooti 10 bw'atyo n'aggulawo emisango 10 ku mukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba, Speaker wa Parliament Anita Among, omumyuka we Thomas Tayebwa, Minisita w'ebyobulamu Dr. Ruth Acheng n'abalala 21 nga bano abalanga okuddukanya ekintu ekimanyiddwa nga MK movement ekitali mu mateeka ku ye era ng'agamba nti bano bagenda maaso okuba nga ate bakola ekintu ekitali mu nsa. Mu ngeri efaananako bw'eti omukulu Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo bwe yatuuse Kabaale okukuza olunaku lw'abavubuka mu nsi yonna era ng'ono yatandikidde mu kulambula kunyiriza abasirikale bw'atyo n'agenda ng'ate abalamusaako. Olunaku luno lwali supposed okuba ng'ate lukuzibwa ennaku z'omwezi nga 12 omwezi guno wabula ng'ate yo Uganda yasazeewo okuba ng'ate lukuza olunaku olw'eggulo olw'ensonga nti omukulu Yoweri Kaguta Museveni yali bweru wa ggwanga ng'alina emirimu emitongole gye yali agenda maaso okuba ng'ate akwasaganya. Engeri gye yazze ku mukolo guno yagenze maaso okuba ng'ate yeewuniikiriza bannayuganda bangi nnyo okuzaama era nga buli omu yagenze maaso okuba ng'ate akatuuma kyawulira nti kyayagala abamu baakatuumye akuuma k'emberenge okitegeera so ng'ate waliwo abagambye nti eyo keesi y'abafu naye nga baagikola mu ndabirwamu mbwerimu mulambo ogutambula naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Francis Zaake yagenze maaso okuba ng'ate agamba nti okusinziira ku kyendabye mu kube fireworks tuyingire omwaka gwa 2024 wano tubenga ate tuvaawo weewaawo ku mukutu ogwa TikTok bo bangi abazzukulu abavudde ne bagenda maaso okuba ng'ate bafa bufenseko olw'ekyo kye balabye era nga abamu we bati bagenze maaso okuba nga boogera ku nsonga eno. Naye ensonga ki ereetedde omugenyi okutambulira mu kalabiramu mukayumba k'endabiramu? Wanje mbadde mmanyi omugenyi ali wowe nze kutuuka wano sirangako omuntu atambulirako mu kayumba kandabiramu. Tight security omutemu tayagala kumutta naye ng'asaaga alina okusasula. President Museveni President Museveni ennaku zino atambulira mu firiji eri bulletproof mbona ekimutambuliza mu firiji ate abakuumi be okumulasa amasasi naye nange jajja mwami togwebwako bubadi era olwaleero President Museveni alabiddwako mu bitundu by'e Kabaale ku lunaku lw'abavubuka ng'ali mu fridge eya bulletproof mwatambulira naye nange jajja mwami nze nkolera olunaku mbu yafunye okwekengera abakuumi be bayinza okumulasa ne bamulesa entebe ewooma koye kanfune fridge eri bulletproof ntambulire ng'omwo
mukujja bwatugamba wayita mu ttanuulu kati ate amagendo ogendere mu kuuma k'emberenge naye bannange omukulu tukwekwese Uganda twagiddukamu ne tugikulekera kati naawe otwekwese oli mu birawuli owakula ntalo z'amayinja naye oba si yeye ayinza okuba si yeye nga batutega kawaani g'obeera otya mu kayumba mwaka kayumba n'oyingira akuuma k'emberenge n'oteekako ne masiki tulaba nga tekigatta owa ife katulabe firimu zo waliwo lwonyiiza neŋŋamba ekisajja kino lwenkikwatako bannaye naye ate waliwo lwonsesa obusesa neŋŋamba bannaage ono ye tuyina munnakatemba waffe mukujja wajjira mu ttanuulu kati ogendera mukuuma kamberenge history tolaba nga tagatta history muteekewo okaagatte naawe muzeeyi abantu tubanyumizenga ebyafaayo ebinyuma naye kati tugambe nti ate omukulembeze eyatufuga emyaka 4 ate yatambuliranga mukuuma kamberenge naye naawe muzeeyi olimbye nnyo omusajja atufuze emyaka kumpi 4 nti ate byafaayo nti kati ate wuuyo kati ali mukuuma kamberenge gyanoonyeza obubuddamu naye naye nga ffe katugirabe firimu ffe tukwekwe tuli eno twekwese-kweseko oko gyonootukwekula ng'otukola by'oyagala ate gwe munnaye yafuuka simolo godi akola ki siboka totandise kutambulira mabega kabangali nga jeneza ekyenjawulo jeneza eba yeebaka gwe ate jeneza osumaamye mu nsumaame ne bukyango baba na Uganda wabba entebe ekufuukidde entebe mama osatira okusinga be wabba muzeeyi otidde nnyo naawe olimba kale ekinewuunyisa abantu bwe bakula myaka beerekereza neyerekereza neyejjako buli ekimumalako emirembe naye gwe emirembe gy'okoma okukula n'emirembe okugyemalako gy'okomya omululu gy'okomya enjala lwaki wemalako emirembe entebe gizeeyo entebe gena kufuukira ekizibu bannannyiniyo yakuloopadde wafande mungu mukama leero waffe mu busiraamu enkola yaffe ey'omubbi atemwako mukono naye katonda bwe yalaba nga guno omukono abasiraamu tebajja gusobola abasiraamu b'e Uganda kandiringe nagwo kyovula agufaanana bwe guti va ku ntebe egenda kukumalako emirembe lwaki weemalako emirembe musajja mukulu lwaki totya entebe kati kino kyobadde okola ki okolamu ka training kati bagiyita batya oli mu driru nti nikesi we bunaakeera nga bantadde entemeza mabega bwa mitayimbwa bwenti bwendigibeeramu ennaku zino weekolaakola obusolosolo wasooka kwewamba kati wuno zo oli mu kofini oli mabega kabangali V8 zikuwa onnemye okutegeera awo bonga tuvuddewo sekurisa eyo y'omukulamanyiddwa nga Calvin Kayanjja bw'ati avuddeyo nga yeecwancwana oluvannyuma lw'okuba nga ate alidde ku nnumba era ng'alayidde okuba nga asuuwinga buli muntu eyagenda maaso okuba nga ate akola akatambi akalumulumiriza okutta omukyalo oba omuwala amanyiddwa nga Halima eyagenda maaso okuba nga ate afunira obuzibu mu ggwanga Saudi Arabia era nga yatolokako mu kiyumba ne bamubako mu mawulire Saudi Arabia ng'anoonyezebwa bannayuganda bangi ne bamunoonya n'atuuka ekiseera n'abula mu kubula kwe bangi baga nti Calvin Kayanjja akinamu omukono yamutunza agibwemu ensigo Calvin Kayanjja yassa omwana ne bamumubanja ne baga nti olina okuba nga ate omusesema weewaawo amawulire amalungi gali nti Halima yazzeemu okuba nga ate alabika wabula oluvannyuma lw'okulabika Calvin Kayanjja avuddeyo nga mutaamu muzibu agamba nti kama mbaya ni mbaya muveeyo mwetonde buli yagamba nti natta omwana ono otherwise ekitali ekyo ngenda kuba nga ate nkola kye mbakube mu mbuga z'amateka
amateeka era nga bawadde ennaku wazinda 3 zokka nti singa temukikola agenda kubanga ate yeyambisa obutambi bwammwe bwe mwakozesa nga mumulumirizwa obutemu kubanga mwamononera erinnya agende maaso kubanga ate mbo abakukunulamu enfembe eziwerako ddala kanfueko ku mukyala amanyiddwa nga Halima ng'agezaako kubanga ate ayogerako naffe oluvannyuma lwakubanga ate ava mu mbeera eno ali ku deportation essaawa yonna asuubira okubanga ate atuuka e Uganda. Amanya gange nzaalima mwebale nnyo mwebale edda abatiktookers mwena mwebale kumbeererawo mwebale kumbunya ekitongole ne bootamanyi ekyamama Halima bonna amawanga gonna guganwanidde bambi ganfuddeko omukomera gye mbadde yonna banfuddeko mwebale kundabirira mwebale kundaga mukwano mwebale kulaga mama wange mukwano mwebale muwakatono naye nkomawo inshallah wentuuse wano nangenda tuteeka nsabira mwebale kumbeererawo bemmanyi ne besimanyi bannange sigenda mmenya mannya gonna kubasigamanyi kuba bangi laba nakutte bendera banaye muli bangi sina gwe nyinza kumenyera mwebale nnyo eyakopa ne gwe bakopa byongedde okubanga ate biboononokera nga tukyali ku lulwa Pretty Sisi okubanga ate yatwalibwa mu kkomera ebbanga ettonawe emabega oluvannyuma lw'ankuba kyeyo okubanga ate bavaayo ne bamufayilingako emisango egy'okubulankanya ensimbi zaabwe ze bamuwa abeeko byabakolera ebaleetera okubanga ate bakulaakulana okugeza nk'okubagulira amataka n'okubakolera bizinesi. Omukyala amanyiddwa nga Antikaduka mu ango yemu naye bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ageekabirako oluvannyuma lw'okubanga ate naye batandise okumuggulako emisango gye gimu era nga ku poliisi takyavaayo. Soka twogere kubanga mpulira njagala kubaluka mpulako katini. Omukyala yampabidde washadi omudaala gwo ngutuuzizza. Ekitundu ky'ensawo y'obumonde kiri ku mitwalo 10 mazima zizi n'emitwalo 2 gembaze. Kubanga wemba ntandika n'ensawo. Mufune we muwandiika nga sina muntu gwe nali nzibye. Bye bino bye mutwalira ku poliisi. Ne mbalira abasirikale ne babeewuunya. Munkolako ebintu bingi, munwanyisizza. Mwandiisa ssente za Museveni. Simumanyi, simulabanga ne munkoye Saidi ne mbalema. Era nakati muli bantu mwebamu. Muntu lako why this time around wemba kwa business lawyer wange abako bwe tutuuka ne tulabanga byoyogera tebikwatagana ku police ojja kunsasula the repetition of my name nga bwe nkoze ku madamu Hafswa ansasudde million emu for my reputation nkoyo okumanyira tubala. Oluvannyuma lwa show y'omukramanyiddwa nga Clever Jeho okubanga ate tambulanga bwe yatambula weewaawo nga gaali maanyi g'abantu nakwagala kubanga ate munange bamujjukira mu ngeri obendera omukyala amanyiddwa nga Evelyn Laguo naye yavaayo n'agamba nti banange nange nsaba mumpe ku mukisa nga gwe mukoze ki gwe muwadde Clever Je. Omukramanyiddwa nga Mesach Semakula yamugambye nti maama tokaaba nnyo tolaaja nanze ngenda kubanga ate nkuwa venue ya bwereere ogenda maaso kubanga ate otegekawo show weebale nnyo weebale ddala papa weewaawo ye mwanabuneza amanyiddwa nga Tom D oluvannyuma lw'okulaba nti kaakati champion Gudo bali musabira ku Kampala City Parents asomereko eyo n'abaana b'abagiga bw'atyo naye avuddeyo n'abeera ng'ate agamba nti ne ssebo alina talanta naye mumulowoozeeko ng'omwana we Uganda naye asomeko n'abaana b'abanene so bw'atyo ataddeyo okusaba kwe weewaawo gwe basabidde ba social media in-laws bangi bagambye nti naye nga gwe musabira yabyagala ye ng'alabika ng'atabiriko okumusabira bamusabidde naye nga ye omukramanyiddwa nga Alien Scanner yasoose kubanga ate wanvuyamuko awo ku mbeera era nga yagenze maaso kubanga ategeeza omugagga Sudiru ne Vice Chancellor owa Victoria University babeere nga ate munange bamusalako waliri ku Fangon Forest bamunnyonnyola ensonga ezo nga baagala okubanga ate bakola ki bawa omwana ono scholarship okitegeera jjukira nti
Felista yamusabira. Felista bwamala omusabira Sudiru n'atakira bamubuzibu nakkiriza nti omwana agende maaso kubanga ate abeeyungako bajja kubanga ate bamusomesa paka wanaamala ekibiina ekyomusanvu. Weewaawo ye Alien Skin yagambye nti byonna mbiwulidde naye njagala mmwe abanene mu ssomero eryo mwesitule bukolokolo mujje eno ku Fangoni Forest mubeere ng'ate mwogera nange ku nsonga ezo awo nja kubanga ate nkola ki mbakooneramu naye nga omukulu amanyiddwa nga MC Katse nga y'omu kwabo okubayimiridde mu nsonga zino yagenze maaso kubanga ate ategeeza Alien Skin nti ekibeera kikola kya jjogo kubanga ate asitula abantu abanene we bati abaira n'ebyokukola ebiyitirivu ate abamuwadde n'omukisa okufaanako bwe gutyo okubanga munange abatwala eyo okitegeera ye yagenze maaso kubanga ate alaga nti si musanyufu n'embeera eyo. Weewaawo tubadde tukyali awo omukulu agambibwa okuba nti yakubibwa Alien Skin ebikonde n'avaayo ku TV ya Bukedde ng'agamba nti ali mu mbeera mbi amannya agasinga bagamugyamu n'oluba lwawuka tenaba kubanga ate luterera ddala bulungi agamba nti yeetaaga buyambi ate nga n'ekisinga okuba ekikulu nti ku kalimu gye yali akola Alien Skin gye yamukubira ebikonde nti bakola ki bamugobayo. Mu mbeera yemu Alien Skin mwennyini oyo yagenze maaso kubanga ate alabikira kawo ku Galaxy FM n'agenda maaso kubanga ate ategeeza eggwanga nga we yalaba nti kyali kikolwa kya jjogo omukulu amanyiddwa nga Alex Muhanje okumutegeeza nti agende ku airport abeere ng'ate apikinga omukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz n'amubuuza nti banange nze nkola gwa airport pickup oba nze nnyaniriza abantu ababaze ku kisaawo gwe si mulimu gwange era ng'agamba nti ekikolwa ekyo tayagala kiddemu kubanga ate kibaawo mu mbeera yona oyo bamuyita City ya Danger. Omwami ono yeyongera okubanga ate akkaatiriza n'ategeeza Bannayuganda nti ye ekiruubirirwa kye si kyakula mu music industry era ng'agamba nti Desemba w'omwaka guno ayagala kubanga ate afuluma asobole okubanga ate awa omugigi omuto chance nabo beere ng'ate bayimbako ate nga ye omukulu amanyiddwa nga King Saha gyali bw'atyo yageze maaso okubanga ate alondebwa nga Vice President wa Uganda Musician Association okitegeera yes era ng'ono agenda kubanga amyuka omukyala amanyiddwa nga Cinderella Baby ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira yavuddeyo n'ategeeza nti Cindy munene nnyo kubanga ate abatolinga Shiba okitegeera agamba nti bato omudumu yandibadde agutunuza mu bantu nga Barema Namakula okitegeera Shiba n'amulekera bakalu Nantongo okitegeera oyo mukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Sharon ngono yaliko awo mu Obsessions yatukiikirako mu Big Brother yakoze ebintu bingi kati ali mu sinema ennaku zino bw'atyo naye yagenze maaso kubanga ate launchinga record label eyiye manyiddwa nga Black Horse okitegeera Black Horse Entertainment oluvannyuma lwa Shiba okubanga ate akikwasaganya naye bw'atyo yagoberedde waliwo eyavudde n'agenda maaso okubanga ate agamba nti muwala wa Desire Luzinda muwala mulungi naye bw'abanga akuze tewali kitaawe abamwegomba mumwegombe kitono ng'akulidde mikono gya mama yekka nga takulidde wali taata tafunye muko kifaananyi kya taata that father figure mbu abamwegomba mumwegombe katono. Weewaawo waliwo ba bloggers abagenze maaso okubanga ate batambuza ebifaananyi bino nga oba obirengeredde wala oyinza okubanga ate olengera mutabani wa Dr. Jose Chameleon ne muwala wa Desire Luzinda kabagenda maaso okubanga ate benywegera naye ate weba bikyuse eno face mwana tusibe bo era obo betegereza bulungi sibe bo weewaawo bagenda maaso okubanga ate babalumiriza nti bebo abali mu kikolwa ekyo naye ng'ate si beebo. Wetudda ku mukulu amanyiddwa nga Khalifa Aganaga bw'atyo naye avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate atabukira abateeka ensimbi mu bivulu ba Abitex ba promota ne bajjo n'abagamba nti mulekere okubanga ate mwekwata ku kibiina kya Kyagulanyi nga mukyonoona ekya NUP nga muyisizaawo ebyammwe bye mwagala mukiviireko ddala ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Akram avuddeyo bw'atyo n'abeera nga yeebaza omukyala Dr. Kulu okubanga ate amuwa Akram Junior naye atutegeezezza nti omwaka ogujja bagenda kubanga ate bateekawo omwana omulala neguli n'agamba nti beesuubiza abaana 8 ku 7 ayagala Kuluthumu abeere nga azaala buli mwaka kubanga nabo ewaabwe batyo bagenda maaso okubanga ate bakola ki babazaala so tayagala babeere nga balwa mu kintu ayagala baale mangu bwetuddako ku mukulu amanyiddwa nga George ate ng'essaawa eno ye Haji Hassani omukulu ono ayinayo concert tukimanyi bulungi nnyo ejja essaawa yona naye nga mama so ye yeewaayo okubanga ate ayiwawo 24/7 nibo baba bayombi batya yagamba wekituuka ku taata so kubanga ateekayo show amwetefutefu kubanga akimanyi nti ago ge mata g'abaana ate ng'abaana babe okitegeera ono yavuddeyo kubanga ate amupromotinga mu ngeri ez'enjawulo amukubira obulango wano wali ku mikutu gya TikTok wali wonna bw'atyo mujja we amanyiddwa nga Hindu yavuddeyo n'agenda mu maaso kubanga ate amusiima mu kikolwa kino n'amugamba nti munange agali awamu ge gali ennyama ate famire ezikolera awamu ze zikola kize eziwangula webale nnyo mama so okubanga ate osupportinga daddy so omutima ogwo gutwalire ddala mu maaso naye ng'ate
tujigiravu nnyo ku share sembayo twalaba mukaawo kumbiranye so katusubire ntibiddemu kubanga ate bibaawo ku share eno enaddako ye omukulu amanyiddwa nga White Bender yagenda maaso kubanga ate atulaga ekibbeeyi kye ekijja era nga munange yagenda maaso kubanga ate akyagaliza amazaalibwa amalungi buli kimu ne kitambula malidadi sana naye nga ba social media in-laws banyiiga ne bagamba nti naye abasajja kakati mama Dante wamuzaalamu n'omulekeeyo tewamuwa wadde akakisa akagamba nti oyongereyo mugende mu maaso era ne banyiiga ne bakolimira kapeeni empya ne bagamba nti it will end in tears temugenda kuwangaala ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Martha K oluvannyuma lwokubanga ate akozesa akaawo ku kafiuta ka TikTok ne kamugisalako enviiri n'alabikira ddala bulungi okitegeera bw'atyo n'amalira n'agamba nti emyaka 14 gye mmaze n'enviiri ku mutwe miyitirivu nnyo kangende maaso kubanga ate nsalako bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate azisalako wadde nga yatulaze nti kyabadde ng'ekimulumamuko ng'atikkulako enviiri ze ku mutwe naye nga yamaze okubanga ate aziggyako era nga bw'atyo yasobodde okubanga ate afaanana ye omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazwe yajjaguza amazaalibwa ge olunaku olw'eggulo wabula nga Bruno K yagambye nti amwagala nnyo era nga naawe okutegeera ensonga lwaki amwagala nnyo munnanga omukazi akwagalira omwana nga maama we avudde mu bulamu bw'ensi ate nga si yamuzaala n'amulaga omukwano bwe gutyo gw'ekimemetere munnanga abawanjawulo nnyo yamugambye nti amwagala nnyo ebitenkanika yalaga omwana we ttaala yamuwa emikisa gyonna okitegeera ekintu ekyo naye nga tuvudde wa Farida tumwagaliza amazaalibwa amalungi ye yategeezeza mbu ayingidde 60th floor okitegeera mbu ali mu nkaaga embufunze kyabategeeza naye nga tukimanyi bunyonyo nti alimba bwetudda ku mwana mulenzi amanyiddwa nga omukunja tasira bakomawo bulungi kuno nga bavudde kata naye nga bakomyewo mwana mulenzi akyaganya okubanga ate asirikako yavudde n'agenda maaso okubanga ate akola live n'akonjera omukulu amanyiddwa nga Sami owa The Mighty Family wabula nga byamukonjedde tebyamusanyisiza era nga Sami yavuddeyo n'amugamba nti sika kubanga ate munange tukuliyetinga content oba okuliyetinga content naye wano osusse wandikomye obuse layini saagala kummanyira kubanga munange nange ni mwami mufumba ate nina ki n'omukyala saagala kubanga ate ontabula na mukyala wange na bigambo bigambo ki ebyatabudde Sami The Mighty Family etterera yongera okubanga ate onyumirwa ku page the news akakwokyali subscribing atanaba gamba ne mukwano gwo agambe mukwano gwe mwongera okubanga ate muneyungako tunyumirwe nga n'okuyiga bwe tuyiga nga tumanya n'ebigenda maaso mu ggwanga lityo atakumira mpeera abankomere mukunja kakusosootolere beera bulungi weeraba nenkikitanya oluggi ne lugaana okweggula Sami we yawulira nkikitanya oluggi ne yeefuula anumirirwe ennyo naggulawo oluggi njagala kubalaga bantu mutegere nti ku nsi olusi tusirika n'oguma naye ng'ekintu kikwabya ku mutima ng'oyagala kubuuka weekuba akasaale weefumitefumita obwambi weesaleesala obuso ng'oyo Shiba wawulira abyogera mbosimanyi laavu ekutuuka omuntu akola ekintu n'olulango yakakwata kambe weefumitefumite waliwo otuuka ku bulumi ng'oyagala kwefumitafumita Sami mu kuvaayo andage nti anfaako afuluma mu kisenge ajja ggulawo oluggi njogera ntya Katonda atuula mu ggulu nga sitya muntu yenna ndaba oba mpulira nga Sami engoye ze yayingiriddemu mu kisenge nga tebanneggalirayo ne Shiba nga sizaalimu amangu ago nenfuna ekibuzo mu mutima saamulaga mbeera yonna Sami kubanga Sami y'omu ku bantu abaatulaze omutima omulungi mu ddwaliro ate ne waaba alina ekintu kye yakoze ne King Shiba tusobola obutamunenya nnyo kubanga kiringa nange we naakusanga n'omuwala ne mubuuza oba nsanze ne Sami alina omuwala ne mubuuza Sami ono omuwala omulya Sami n'anziramu nti sikola ki simulya bwe ngenda naye mu kikolwa Sami aba talina ttabuka kuba oludde yaŋŋambye takola ki talya kati bw'oba tolya lwaki ate otabuka kati we natendewaliddwa okuba Sami soka nasose ne mutunuulira embeera gy'alimu abadde ku kitanda ebbanga ddene Sami yali omunene owa Nuupu wa People Power ow'amaanyi ayimirira n'atambula n'olengera omulangatira gw'omusajja bambi yaggwawo era namubuuzizza bulwadde ki obwakutuusa ku kino okuggwawo n'ofuuka enkoko enkongole
nangamba mwana mbadde ku kitanda ng'ate ne mikwano gyange abamu abanuupu bankuba naye nga nze gwolaba mukonja sisalangako ddiiro sisobola va mu Bobi Wine sisobola newonteeka ku kaso byempisemu bingi yannyonnyodde olugendo olw'obulamu nga lunene nangamba naye buli wobeera omulwadde ate n'ogattako diplosoni nga bewandisuubidde okubeererawo ate ng'obalaba bakukuba bukubi bali ku social media bakuvuma nangamba ebyo ebyandeetera okukogga nfaanane ng'enkoko enkongole so natunuulira Sami Mighty Family nengamba mukube naye ate erudda nenjijukiramu nti yambuuzizza nti King Shiba omulya ne muddamu nti simulya kati nengattamu wemmala omukuba kunze naye ani agenda obba omukyamu omanye ebiseera ebisinga nze yadde nkubwamu ku njaga naye ntera nnyo okwebuuza ekintu nga zinakola ki ne mu mbeera esoomooza ey'akazigizigi nsooka ne neebuuza kyengenda okola tekigenda zaala miswiba miwunyo nenjijukira nti namugambye simulya kyokubiri neŋŋamba bw'aba alidde Shiba ebbanga lyokka lyatuterekedde wano kuba abantu bangi abaali basobola otusuza nga tuli ekkata ayinza okuba abadde yeesasuza nagamba munnange sajja mbaterese wano okumala ennaku 5